banaye balamusizza South Uganda oye Sura seba senga babampira kakati edagala singa batwali mbali kakati kino sikira bakibya sebule sikira bampira ekiro n'emisana no bajja kubategeeza wa oyinza okubanga ofunye ekizibu oba eddagala ng'olyetaaga wonna mu Uganda olisanga wa sura seba sendi musikalo manyi sebaka ne bakubira nze simenge libamanya ndi musirikale najja wano ebbanga nene nga ndi ku ddaaka lya sergeant kati ndi warrant officer wano afande Mukenya era ye court of America mukono guno abakulu bano bagenda kwogera mu Lukongo mbavuna oluvannyuma ndyoke mbayimbira oluyimba bakube bainvesta bano okuva mu Democratic Congo bagenda kwogera oluvannyuma mbavunule. Okay, unaweza kwanza. Jambo wandugu. Jambo. Tunafurahi sana namuna tunatupokea hapo kwenu. Basanyufu nnyo engeri gye mubaaniriza eno ngalo zange sinzewa. Nifurahi sana kwa ambao watu wa ndugu. Nsanyusa nnyo kubanga ffenna tuli ba Luganda. Nafurahi sana pia kwa investor wa idea mwenyewe anajitolea juu ya kusaidia community. Era yebaza nnyo investor mukulu Kateeba olw'endowooza gy'alese mu kuyamba abantu. Bible wanasemanga hivi hakuna prophet mwenyewe wanamuitika kwake. Bible egamba nti nabbi taweebwa kitiibwa mu nsi y'ewaabwe. Lakini ufahamu kwa nini kwa umbali tunakuja tunamtrust kwa umbali. Mulowooze lwaki abantu bavudde Kongo yonna ne bajja wano kitegeeza bamwesiga era bamusaamu ekitiibwa. Engalo zandisinza. Na mjue hii kitu tunafanya tunaona saa mchezo, lakini iko kitu kubwa tutasaidia na generation yetu yote ya itakuja baadaye. Agamba nti ekintu kino era nabo bajja kuyamba omugijjo oguddayo ewaabwe kubanga ekintu kino nabo bakyetaaga ekiri wano kyenga wano. Hapo tuna represent foundation ya president yetu Felix Antoine Tshisekedi. Bali wano nga bakiikiridde foundation eya president waabwe Tshisekedi, president wa Congo. Yeye alifurahi na hii idea sana, ndio tunakuja kuungana na Mr. Investor. Bwe bamutwalira ekiri wano president n'asanyuka nnyo kubanga kino kintu kiba kikulaakulanya abantu b'ensi y'ewaabwe. Bamungalo kubanga Kongo tebagala nnyo kola nga babagiraawo naye kati nabo batandise era mulaba ne Uganda yakoze oluguudo lwayo. Sasa kuungana na investor hapana iko yeye peke, iko kuungana community mbili Uganda na Kongo tufanye tutumike pamoja. Kati bagamba engeri Uganda ne Kongo kati bagenda kubeera ba Uganda bakolere wamu okukulaakulanya abantu baabwe okuva mu gaavu. Ati oluguudo lw'ekongo Uganda yalukoze olupolisi. Hapa nyuma mimi nadhani hivi investor pia sisi kwa yote pamoja tutaenda Kinshasa kuonana na mkubwa. Abagambye banamaliza bajja kugenda ne-investor bagende mu kibuga ekikulu Kinshasa alabe president mu state house yayo era mubuulire ebigenda maaso. Agenda akusomese bameka banamuwerekera Kinshasa bagenda mu nnyonyi. Mulina passport? Mulina endangamuntu? Bamemba ba South Uganda? Mujja kutuula mu nnyonyi bwe mutwala bwe mutudde. Tunafurahi sana wale wako na passport na wale watafundisha watu yetu watatokelea ambao ndani yenu hapo. Bajja kusanyuka nnyo olw'abantu abalina passport bana bagenzeeyo bajja kubaaniriza kubanga nabo bajjidde mu nnyonyi era bazze balina passport. Baagala abakozi abanaava wano bagende Kongo basomese bakole emirimu 1,200 nga baweebwa $1.5 okuva mu mmwe wano. Ezo engalo za investor twagambye bagenda balondamu. Kongo kumala emyaka mingi manyiyo n'Olukongo ndumanyi. Hata sasa naona tunaongea Mr. Dr. Kalule nadhani yeye huko
Dr. Kalule aliyeyo already. Haya, tulitembea iko delegation kidogo. Batambude abantu batonotono. Iko mkubwa yetu ya coordination. Oyo coordinator omukwanaganya. Anaitwa Mzee Muta. Iko pastor Muta. Ye Mzee Muta, pastor. Iko pastor. Oyo pastor. Oh mama nangai. Hallelujah. Nyuma yake tu kuna Mr. Bangala Trezor. No. Bangala. Trezor. Fransa. Na mimi naitwa kwa jina DJ Ngwalima. Mimi ko represent hapa Kampala. DJ Ngwalima era ye representative wape wano mu Kampala yalinga ambassador wape. Abina mtu wa Kampala Catholic. Na ule iko mdogo wetu mwenyewe anatusaidia na administration kidogo hapa. Ono kati yakolanga admin oba administrator wano yatuyambako bino kukwataganya bino bitakuwandika kino wandika kiri ono amanya jina lake na yake Moila Fabrice. Oye Moila Fabrice amanya kati Faransa pia kwa Yesu ngalizama sawa Uganda oye Investor Katela oye bas tunafurahi sana hapana hii leo itakuwa mara kwa mara tutakutana hapana iko mara ya mwisho leo ndio tunaanza lakini wakati yote tutakuwa in touch agamba tujja patula bagana buli kiseera sekwe murundi ogusembyeyo tujja kujjanga wano tulabagane nammwe kubanga ekiri wano bakyetaaga Kongo osinene nnyo nabo bakifune sawa oye sawa Uganda oye Investor oye Bameka Hawamanyo Kiswahili. Hata mpiani kama najua Kiswahili usijeze. Ndio sikali amesema najua Kiswahili. Ayebi Kiswahili. Mama nangai. Bana kama mwenye Lingala. Bameka kama mwenye Harabu. Harabu. Sawa Uganda oye. Okay. Bako lindi sangai ngai no mutwalinga omusawo kolinga okay bangambye mabuzeeko mu Lulingala kubanga yayogera Lingala na zampe zana mingi akosolola te talina bintu bingi byakwogera eloko ezali nasepeli mingi ndenge namoni bandeko agambye asanyuse nnyo okulaba baganda bange ekuyanja y'abantu nga muli wano ku bintu ebitulapanya eloko muke namoni ezali ke ntango investe akotaki na Congo presque bato nyonso basepeli ke sa Uganda ekota na Congo agamba nti olunaku bwe yalaba investor ekongo yonna ng'ekiri wano bwe kinaatuuka eri abantu bonna bajja kusanyuka nnyo okulaba nga kino nakyo kituuse Kongo naye remarke ke awa investor zana mosala makasi mingi kuna epa na biso makambo oyo ekotaki nano te kakambala ya liboso presque mboka mobimba bati nyonso basepeli agamba nti investor alina omulimu munene nnyo olw'okuba nti Kongo yeekana Uganda emirundi 9 nene omulimu gw'alina okukola eri munene nnyo okulaba ng'abantu bafuna ekirunga kino era bakimanya bakitegeera bakyenyigiramu kisi oyo amadagala ago kisi kitegeeza eddagala amadagala ago temulaba oyo enaddala eryo ngai nazalaki empoisonné na nzela mosala poison yali mulwadde alors nazalaki moto akosolola te 2 jours bazwi kisi oyo bafini ngai mbanga bameresi yagamba yali tasobola kwogera bakwata emba ne bamuyiwayo eddagala lino naye bwe baali muyiwawo eddakiika eyo n'awonerawo nga tasobola kwogera ng'alinga omufu eloko ya mibale kisi eddagala eryokubiri nimbala eddagala eryokubiri bakomi soupresse naturelle oyo kuna n'eddagala eddala lyerino papa moko azalaki na pota awa ye yalina obulwadde wano taata we
aumeli na gombula mingi ngali nabo banga dene nga tebuona pota wana ebikaka te pota wana abikaka na yango te nga n'empale ye nga tasobola kufinya kubanga yali tasobola olw'ekiwundu kiyinza okola ki wali wajja kubanga watuyana alo tango sao ayatela sawo bwe yajja n'eddagala lino azwaki kisi oyo n'afuna eddagala lino ameli n'alirinywa epi azwi kisi oyo abandi kotia na pota teyateeka naye yali tasobola kuteekawo wadde lugoye naye bwe yamira eddagala lino ekifo kyali kikutte wano ku gundi nekiwona kugulu asalaki mikolo misatu ennaku 3 pota etawukaki esili ekiwundu kyonna ekyalo nekikala ng'anywedde bunyu tatadde edda tebagalina oteekwa okuzimba ennyumba mu Sawo Uganda oteekula boloti n'ettaka mu Sawo Uganda sawo oye tujja kuba n'olukuŋŋaana lwene ebbomba eyo okutandika 29 wiiki ejja era tujja kuba kwogera kola ne investi okulaba abasirikale b'eyo okubanga ekiri tujja kuba lunene nze nkulembeddemu olukuŋŋaana olunene